Akasigati muli bulungi. Amanya Judith Mugabe bakiyita nkomyewo n'olugero lwaffe olwandibassa. Twaleka ndibassa afunye accident mu katale gye yali atembeye emmere ng'omwami amukoonye. Emmere n'eyiika. Olw'okuba yatyanyira yagamba omwami onzisse munange mukama wange agenda kunsasuza emmere eno naye ate ssente sizirina. Omwami n'agamba tofaayo tugende ffenna mukama wo munnyonnyola ebibaddewo nkole ki ne ssente nja zisasula. Munaye ndibassa ng'atambula ng'agenda n'omwami mu katale Nalumansi waafumbira emmere. Bw'atuuka awo n'amunnyonnyola nti munnange mbadde ntwala emmere y'abakama bakasitoma baffe. Omwami ono n'ankoona emmere n'eyiika era bino byayatise bintu byatise. Naye agambye agenda bisasula. Agenda binsasulira kubanga musango tegubadde gwange gubadde gugwe. Omwami naye ne yeeyogerako era n'asasula emmere eyo ndibassa gye yali atwala mu bakasitoma baabwe. Kati bwe yamala okusasula emmere n'agamba nti naye nange njagala okulya ku mmere yammwe. Nange mumpe ku mmere. N'asaba emmere gy'ayagala n'atuula n'alya. Bwe yamala okulya n'agamba ndibassa nti amanya gange nze Matovu era nkolera waggulu eri ku luguudo luli n'alubannyonnyola n'edduuka n'alimugamba n'agamba naye bw'ennyuka leero yitako ku dduuka lyange eryo twogeremu. Kale twalese ndibassa tugenda kuleka ndibassa agenda okulaba Matovu. Akome.